Empaka z'omupiira ogw'ebigere ez'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno zizzeemu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira 7 nga gizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ku kisaawe ekya Lukuli emipiira 3 gye gikibaddeko era ogumu ku gyo gubadde wakati w'abazzukulu ab'Akabazzi abeddira Akasimba nga battunka ne ttiimu y'ekika ekya Kayozi. Omupiira guno eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga Kasimba ke kaguwangudde golo 3 ku bwereere. Tusobodde obutakola bulungi ng'abantu bonna babadde basuubira bwe twandikoze, naye ng'ekizibu kivudde mu buvujjirizi obutonotono n'okuba nti tetusobodde kugenda mu training mu budde. Omupiira omulala oguzannyiddwa ku kisaawe kino gubadde wakati wa ttiimu y'ekika eky'Ekibe ng'ettunka n'enjaza era guno guwedde ng'Ekibe kye kiguwangudde golo 2 ku bwereere ng'ate omupiira ogwokusatu gubadde wakati wa ttiimu ey'Emmamba Namakaka ng'ettunka n'Enkerebwe. Omupiira guno eddakiika 9 zigenze okuggwaayo nga bazzukulu ba Gabunga abeddira Emmamba be baguwangudde golo 5 ku 1. Tuwangudde golo 5 ku 1 era nga nebaza bakochi baffe abasobodde okutegeera ensobi ze twakola ku opening game gye batukuba 3-1 era nga leero tukomyewo ne tutereeza ensobi zaffe. Ate ku kisaawe ky'essomero erya Kawanda SS emipiira 4 gye gizannyiddwa mu kisaawe kino ng'ogusooseewo gubadde wakati wa Nvubu ng'ettunka n'Ensuma era guno guwedde maliri golo 1 ku 1. Ate omupiira ogwokubiri gubadde wakati wa ttiimu ey'ekika eky'Engabye Ennyunga ng'ettunka n'Empeewo era na guno guwedde maliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Omupiira gwa leero tufunye okusomoozebwa ntufunyemu engeri ya bedikaadi naye tusobodde ogukwatakwata ne tugujjamu akabonero naye entandire egyo tugenda sobola okwongera okutereeza ensobi zaffe tusobole okuwangula omupiira. Omupiira ogwokusatu gubadde wakati wa ttiimu ey'ekika ky'Endiga ng'ettunka ne ttiimu ey'ekika ky'Enkusu era guno guwedde ng'Endiga erumye n'ogwengulu okuguwangula golo 1 ku bwereere. Neebaza nnyo abatendesi n'abazannyi abazannyi obulungi n'abatendesi obulungi okulaba nti tuwangula lunaku luno. Omupiira ogwokuna gubadde wakati wa ttiimu ey'ekika eky'Emmamba Kakoboza ng'ettunka n'Eŋŋaali era Emmamba yeguwangudde golo 2 ku bwereere. Golo zino ziteebeddwa Brian Mayanja ne Bosco Mutebi. Tubadde tusaba abawagizi b'Emmamba Kakoboza mujje tuwagire emipiira gy'ebika. Emmamba Kakoboza tubulamu okutuwa ku buyambi. Abasambi b'omupiira tubalina bangi abali mu liigi ez'enjawulo. Emipiira gino gibadde gya mutendera ogwa ttiimu 64 era emipiira egy'okuddiŋŋana gigenda kubeerawo ku Sande eno. Otyo kakati mu byemizannyo ebirala ttiimu